Butereevu gwali mu nsi yattu Uganda ali mu East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo gamba nti nedda buli wonoobeera nga olabye notification ku mikutu gyaffe gino okuliko Jack exclusive wamu ne focus webali nnyo okubeera nga okikola era atanaba kusubscribinga nkusaba osubscribinge ko buli wonoobwa nga osubscribinze kitwongerako call numbers family tuba tugejjira tuba tugaziwa abakikola thank you so much mubali nnyo okubeera nga mukikola leero ntuse ne kojja Kagato nga tuli mu series yaffe oba tutunulira ku bulamu bw'omugenzi Prince Job Paul Kafeero the golden boy of Africa era twagala tulabe golden boy twalaba parties ze ekyajja ky'omuyita erinnya eryo era abataalaba ndoza episode ezo nsaba olina okuddayo kemabegaawo ne wekkaanya oba n'omanyi obulamu bwa Kafeero okuva yayingira mu Kampala tuzze tumutematema mu episodes ez'enjawulo okutukonako olwali twagatunuleko ku bulamu bwe n'abakyala manyikiddwa nnyo b'ekifaananyi ekyamusiigibwako ennyo ng'omusajja yali nnyo ow'abakyala abangi era ng'oyinza omugeraageranya nga ku Abudumulaasi bw'obeera nga obadde ogoberera ebyabayimbi kubeera nti abadde yali yeetiribosa nnyo mu bakyala njagala tuveeyo leero oba ne mukwano gweno era eyali omu ku abo bamaneja be ayawangala naye akabanga atunnyonnyola ekituufu kyali ki kuba ye ng'oggyeko bye tulaba ku kamera twalabanga ku kamera ne mawulire ate ye yamuli ku lusegere ddala kojja ono story agivuze okuva gye tyatandikira eri episodes nnyingi nnyo zazze ng'atunyumizaamu emboozi ya Kafeero bingi bye tujja okukuleetera ku mikutu gino naddala mu mboozi ez'otalaba ku TV z'otawulira ku radio z'otasomye ku social media naye nga tuzijja ku bantu abatuufu era mu maaso eyo tujja kuleeta ebintu bingi ku mikutu gino otherwise kojja nsaba ombuulize ku balabi ba kojja Kagato exclusive wamu ne focus tusimbule eggaali abalabi ba focus TV mwena mbalamusizaako nembebaza byonna nembebaza okuyita obulungi muyidi n'aba kojja Kagato exclusive mwena mbatwalidde wamu nga mbalamusana ne bagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yidi mubaraka yidi mubaraka bonna gye muli tubagadde nnyo olw'engeri gye mutwagaddemu musubscribinze era tubasaba mwongere okusubscribinga kubanga naffe kituzaamu amaanyi n'essuubi nti gye tulaga tulabayo ate ne twongera okunoonyereza wamu n'okubawa ebyo bye mwandyagadde okuwulira abantu abamu babeera mu byakugira kusekamu tusekemu ebintu bisesa ngendako ku social media kuseka nze sikuleetera bintu byakuseka ku social media kuno oba bw'obeera ku Focus TV oba ku Kojja Kagato exclusive ojja kubanga ogize kumanya ebyo by'otasobola kumanya oba bye wandibadde wamanya naye nga tewafuna mukisa kubimanya. Okay, kojja tubadde abantu series nyingi tubawadde story nyingi ezikwatagana ku mugenzi Prince Job Kafeero naye olunaku leero njagadde tunuleko ko mu bulamu bwe ye n'abakyala be kuba kigambibwa okuva mu mawulire ekifaananyi kirina kirala njagala tukijje ku ggwe omutuufu otunnyonnyola obulamu bwe bwali butya ensinkano ye n'abakyala be yalina era nga mu maaso wali nagamba tujja kuwaayoko ku budde tumukompeyaringeko ne muyimbi munne mukwano gwe nnyo basudde naye tutandike leero ku bulamu bwe n'abakyala mu bakyala saagala kubeera nga nemukoonako ku mukyala lwayita Bisirikirwa kozi wangamba oyo bamuwalawo abaakiiwo Robina kati nze byatuka ekiseera nga kuba ate Bisirikirwa erinnya waba Namatovu aba yeddira muziro gwa mmange awo ate olwokubanga nali mukwano gw'omwami we ate nembeera nga mulamu we kiti kimwasinga okuteeka anteeka mu kiti kyakubeera nti nze nali mbeera Kafeero twali tubadde naye ebbanga ddene nga akimanyi nti mumanyi era nze nali nina okufuba okumugamba nti Kafeero muntu mulamu Kafeero ali mu mbeera bweti si muntu mubisi ki era naye ne buli lwabayogerera mu bintu byasinga okwogerako byatayinza buusa maaso engeri gye namuzisinkanyaamu ne Kafeero era ye muwala ndowooza mu bantu oba benaafunyeeko benaabaddeko nabo mu bulamu bwange be twabadde nabo netambula nabo nga mikwano gyaffe yatasobola kwerabira omuntu asobola okujjukira ndi munnange bino byonna embeera gye natuukamu essanyu lye nabeeramu gwe wali nteekamu omuntu asobola okugamba ekintu ekyo abeera muntu mulungi nnyo abeera mujjukizi ate abeera nga asaana okukolaganika naye
Kojja kiyinza okubanga kyabuyaza okay kirimu engeri yonna ennembi singa tuzanya kali akantu kanyumira nnyo nze akaki kali ak'entambula gye wamutwalira ng'omutwala ew'omukulu ak'emmotoka tekiba kibi kuba naye akimanyi era akyogera kimusesa nno okukamala n'agamba ti emmotoka mwagijjawa akamotoka nga kaali kabi bulala akamotoka nga kafu emmotoka yali nnungi era bw'okatulamu olaba wansi wamuwulira ng'ayogera ng'agamba nti ola Robina munnange gwejjukira omulembe ogwo bwe kiba nga twali tusobola nga mukwano gw'omwami walina emmotoka gye bayinza okunooneramu ne bakutwala gye bakutwala nga ne ku mulembe guno wezifuukidde ezaalayisi era waliwo baera gosanga tagirina twali b'amaanyi nnyo era kiri kafero ye yakiteeka mu luyimba twali b'amaanyi twakyakaza ebiwala nga tudigidde okukamala kati mu kukyakaza ebiwala okojja leero njagala omuvugire gwe mu bulamu bwa kafero otandika obubeeramu ng'akyali muto era wakujja kula omulaba atandika ddi okutandika okugamba nti kaakati nfunyeyo omukyala gwembeera naye era baba wange nkubira sooka oyimirizeemu bulungi nnyo basizotana munna obadde obuuza obadde ogambye otya mbadde gamba nti oyinza okuzumbira ku bulamu bwe yatandika atya okubeera ng'atandika ebintu by'okuganza n'okubeera n'omwagalwa we n'ogamba nti kati nfunye omwagalwa asooka tumumanyi nga omukazi yalina abakazi abayitirivu ennyo mumumanyi bwe mutyo era yabeerako nabo omanyi ekizibu ekiri mu Uganda oba ku bantu nga boogera ku muntu abatamumanyi be basinga okumwogerako ennyo be basinga omunnyonnyola kati kyobulaba nti emirundi egisinga obungi balina kye tumanyi tusirika ne mujja luvannyuma nnyo noleka naye bw'olaba bakiyisaawo nojja nokiralifayo ng'olaba bavivenga nnyo ekigambo tokozesezza kinene nnyo ng'olaba boogera ebitagatta olaba waliwo omuwala twali tomuyita first daughter naye kafero nga ye yamuyitanga first daughter naye nze nga muyita mwannyinaze era senga w'abaana bange ndagire ye asirika nomwogera bironde mugabe n'asirika n'agamba naye nakubuuzabuuza ne baba wamma kino gw'olaba kisaanye lwaki tetukinyonnyola abantu kibwakola era bwe tukola kati ffe twali tetwagala nnyo ate n'okuyingira nnyo mu ze tuyita obulamu obw'omunda ennyo kati ng'omuntu ng'oyo kati kafeero kale yali mwana muto nga saagala ate kuyingira mu bulamu bwe saabitunuulira nnyo bwe sinza kugamba nti olunaku gundi lweyafuna omuntu asooka oba naye nga naye ng'omuntu kubanga loving is human kati sirina kye nyinza kugamba okuggyako okuba nti yabeera n'abantu ate nga toyinza mugamba nti lwaki oli n'ono ate n'ofuna n'ono nga toyinza kimugamba kuba yali muntu nga yeetongodde kasita twatandika okuba nti aggulawo ewuwe naggulawo ekisumuzo kye n'akissa mu nsawo n'agenda kukola oba tokyasobola mubuuza nti lwaki oli nooyo kuba nali simulinako kontrol mu birala byonna koja butuyinza obutabategeera ngitandika ddyo batandikira kwali tuyinza obutakitegeera ningamba bali official bogamba nti gundi yalese omukyala ogenda okuyingira 1999 yali amaze okufuna omuntu we gwabeera naye yaliwo oyo yasooka owange asaagala kwogera bwati mumanye ebintu mulimu obulamu bw'omuntu bwe tutateekwa kuyingira botateeka kusajjula naye nze nkugambye nti yali afunye omuntu we kojja mu bakyala be bonna nze ng'omuntu omukyala gwe mmanyidde oba gwe mpulidde ennyo mu mawulire biki gwe bayita bisirikibwa ye mukyala gwe yasooka okuwasa officially ayinayo abalala bye yasooka okuwasa yalinayo abalala babiri kati mu bakyala gwe bwomanye ennyo oba bwe wali close nabo gwe mukyala gwe bayita bisirikirwa nsaba otwaleko mu lugendo lwe ensinkana yaabwe ne bisirikirwa batandika batya era then tujja kujja tunnyonnyole oba onnyonnyole ensi bisirikirwa yali ategeeza ki mu bulamu bwa kafeero kwanza olowooza si gwe yakubamu n'oluyimba oba yali aliyimbira mulala era yeye tutandike okulayini ati
Kafeero yalina mukyala we yalina abakazi be byalina naye omanyi musobola okubeera obulamu bw'ensi bulinga bw'olaba emirimu kati nja kuwa ekyokulabirako nga ekyamongo omukyala amongo abadde mu bulamu bw'ensi n'agenda n'akola n'abasitwagolinga n'akubeerako tigaalo n'akolako mubanga n'akola najjanga niya n'agenda ku FDC n'afuuka omuntu ow'amaanyi n'asala eddiiro n'adda eno n'afuuka ow'amaanyi mu ggwanga ennyo kati olwaleero muyisiŋŋanya nga mutambula bumu nga si y'oli gwe babadde bayimiriza ekkubo yaayitewo mwe mugende kati bwe bulamu bwe bubeera otuuka ate n'obeera n'ogamba nti ng'ate okuva eri kyannyamba okutuuka wano oba kyandaga ekyokukola kati Kafeero yali alina abantu be yali ayagala naye ndowooza mu bbanga lyonna lye yabeera nabo tiwaliwo kye bayita tebafuniramu mirembe teyawangalanga nnyo nabo n'okuwangaala yawangaala era Kafeero yatuuka emyaka nyinza okugamba nti waliwo n'omukazi gwe yamala naye emyaka egyawerera ddala nga kumpi 2 naye nga talina mirembe ne batamuwa mirembe kutuusa we yafunira Namatovu n'afuuka omuntu omulungi eri Kafeero olw'ensonga nti Namatovu yajja nga atya Kafeero ng'amutya olw'omuntu amumuwadde ng'amutya olw'okuba yamusanga presentable ng'amutya yali tamala googerayogera nga Kafeero nga mubeera naye ng'atayogera nga babeerawo nga baagala n'ayagala nnyo mubeere naye nga mutudde ayagala abeere ne mukyala waawo nga batudde naye nga ne bwe baba tebanyumye naye nga muli awo muti nga yiyo enkola ye kati gundi waliwo kye tuyita bw'obeera n'omuntu kye bayita peace of mind omuntu oyo akuwa eddembe wallahi n'obeera n'omuntu nange nze omanyi sirina mikwano kati naye nalina Kafeero era bwe kasita yafa sirina mukwano gwange okuva Kafeero bweva mu bulamu bw'ensi eno tolina mukwano gwa kuba ye yali amumanyi nga nange namumanyi nga tusobola okwesanga olumala okubuuzaganya oba tugenda tulina we tulaga oba ngambye tugendeko wano oba nze mugambe nti mbadde nina wendaga netwenjeera netutuuka we tutuuse netukola bye tukola buli omu ne mubeeraawo nga oyinza okulowooza nti buli omu yazze ku lulwe naye nga ate twagala n'okufa kuye kati yeri enkola ya Kafeero yabeeranga ne mukyala era nga ayagala omubeeraawo ku kido nga mubeerawo nga ye talina buzibu ate si muntu wakuleka naye bwawuliranga waliwo abaleekaana abalegese ennyo ogamba naye oba ono nga balegesa nnyo tumazeko emirembe tugende tufune we tutuula era emyaka naye gye twamala ku Nairo Theatre waliwo ensiisira eyaliwo waliwo akasiisira nino gisinga obungi nga gye tuba tutudde okwewala kerere ate omanyi yalina ekintu kimu nga tayagala kuwulira muntu ayogera bya kisiru nakyo nga kimuwaliriza okuva awali abantu ng'ate kimuyamba na nnyo okugatta emboozi ze mu bintu by'abaana akola kwali muzika waŋŋamba nti si omuntu yakeera ku makya n'awandiikanga mu katabo nga ye talina budde ng'abikola ate ali ku show wagenda ku show ate kye namwewuunyanga ku ne gundi era akimanyi Namatovu akimanyi nomubeera ku kyati waafunira obudde obuwandiika obuntu awandika akantu kakumuntaana akatereka awandika akantu kena n'akatereka era ennyimba ze yali leka ayagala okuwandiika oba ze yali awandiise tewali wayinza ziyimba ne bwogwa we yawandiikanga tosobola kuba ye yawandiikanga nga aidha awandiika chorus oba akatundu akasooka mu luyimba n'akasemba ewalala n'atekawo dash n'ebirala n'asazaawo obuntu bwe ye nga asaze obuntu bwe kati ng'oluyimba afuna intro ne outro ne chorus era kyobalaba ennyimba ze bw'aba ayimba ziflowinga bulungi nga ayiiya entandikwa n'enkomerero ennyanjula n'ayiiya amakkati kyetuyita ebigambo ebyanukulwa chorus bw'amala n'ayiiya outro engeri gy'okomekkerezaamu oluyimba gye luggwamu ebyo nti abanaamiramu mujje wano wammanju weweweemu ensi eno yakuleka ng'ebyo ebigambo ebisembayo bye yakozesanga mu nnyimba ze ezisinga obungi
kati bwe yagira n'afuna ng'afunye ebimusomooza byali bingi bayalinako kubawalambuliza. That was which year? 1994. 94. Olwafunira bisirikiro. Sije mwaka gwa gundi gye twadde twogerako eri award eya Golden Boy. Awo akoledde kati oli ali ku peak. nga agenda kuba yagenda okumufuna nabbi. Twali tugenda kufulumya teepu bagiyita Tulerabireerya. Tulerabireerya ayinza okuba akigeraageranya ne ku bantu be yasinkana ng'abo boogambye oluusi abatamuwanga ddembe. Taawo yali twali tugira ku bwana ebiseera by'abaana baali batandise okukola ki, abaana baali batunda nnyo obuveera, abaana abatonga buli omu babajja gye babajje ne babaleeta ne batunda ebyo. Bino gye bayita child labor mu kibuga awo. Naye nga yali kyeragira ng'abaana boonooneka bafubutuka badduka ewaabwe bajje bakole ssente olw'okuba okutunda obuveera kyali kyangu buli ng'ate Kampala yali aliko streets nga bonna batundira ku nguudo batunda ebyokulya byeki kati nga abatunda obuveera bwo latest wabanga obw'ebikuubo ebya bbulu nga bangi abaana. Kati era twali tugenda na mu Greenland. Nze kwe nalabira nti bino ebigambo bya yiiya inspiration yagijje wano. Yabijje wano. Story yagijje wano. Twali tugenda mu Greenland kamatina bwana. Biwotunula bwana. Tulira kali omwana ulira otekaliba kayise kaveera. Ate nagera okulira nga mbiwulira mu luyimba. Ate nga yabinyumizaako. Twabinyumyako ne ngamba oluyimba luno yali twali tugenda mu kifo bw'ekitembo ekisi. Ate nera kama kyali kirungi kuba yampa check emirundi ng'esatu angenda mu Greenland nga sigiri kyalina za njawulo. Tuusale namugamba nti omanyi zigaanyi jangu tugende ffenna. Bwe tuba tugenda yalabira ebyo we yatandikira ndowooza okuyiiya oluyimba. Okuyiiya oluyimba. Nga bw'omanyi artist omugundi omuntu yenna writer. Buli lwaki aba alabye olukigira atandika okugamba nti kino kiyinza okukola. Oluyimba lwali lulungi. Wadde abasinga tebaalutegeera naye kati ate bw'onaaluteekako leero olwo gy'ogamba nti omwana w'omusajja yali ayi. Babanga mubanenya naye nabo bakyasobeddwa. Bazadde bali ku miteeru bye bakola byabeegaanyi. Abaana bafuukidde ddala ekitakyagasa mu nsi sitaani jazza ensi eno oba tunaakola tutya. Oluyimba olwo jaddulaba. Njadunoonyaako. Baluyita Tulerabireerya. Era naawe alaba ndowooza sonoonya kulimba olwo mu Google waali. Kimanyi nnyimba zonna gye ziri Tulerabireerya. Olabe mwe yagambira ng'awulira obwana bamukola abaana bakola ki era mwe muli abagambira nti edda omwana ng'osula ng'omugamba nti leeta emmese yo leeta erinnyo ly'emmese jakuwase ye n'agamba nti kannagawa kaamugamba nti kaakati ddadi nze ompita mu siru nti emmese ejja kumpa sente ng'ate luli wazissa obutwa kannagawa kaamugamba kati era bwe nbadde nga nkula nga ntunuulira nagawa linga nti kanakaana kamugambe ekigambo munna. Kati ne tubeera obudooza gye bwagenda eyo mu maazi mu 98 97 emirembe girabika nga gyamuggwako egi kuba buli wikendi ng'agamba Kyaggwe oza tugende eKyaggwe naye nagenda okulaba nga takyayagala kugendayo eKyaggwe. Mmanyi ekikola ki ate nakyo oluvannyuma nakitegeera. Kyaggwe yali agenda mu bazadde yagenda wakaayo ewuwe ne wamunyiwa n'atandikanga okubeera eno. Olwo twali tufunye bituli ne bisirikirwa kuba bwe bisirikirwa mufuna twamufuna nga tuli jindi bweyogerere bweyogerere mu maaso ga kivu e Bulaaya nga wali akazigo kapangisa yali apangisa ennyumba ye nyumba nga ebiseera gye ziyita apartment. Sijja yitanga apartment naye ng'ennyumba zaali nnungi nnyo nga ziri mu kikomera. Tulinga ne wali tuliwo n'omukyala bamuyitanga maama Nantongo yali mukyala wa mwannyina eyafa wa muganda wa Kafeere yafa wali muganda wa Kafeere yafa nga maama yazaala omwana gwe bayitanga Nantongo kati we maama Nantongo nga naye abeera naye awo. Kati so bisikira mutwale ne tugenda awo ne tubeerekawo ne tuvaayo ate n'addayo ate Magaanyi. Magaanyi naye yalinayo amaka
yasooka kubeera anti kafeero bwe tugenda nga yakajja yasooka n'abeera emaganja nga bwe ntandikwa nga bwe twatambula n'abeera nga bali ne musomesa Kaweesa awo n'asula kuba ye mufunira ennyumba eyasooka yali emuliraanye ate musomesa Kaweesa yali ayimba naye group yemu n'abayimbi bonna abaali mu makula gita singers baali basinga bavaawa bali bava maganje saizi maganje kati ne kibanga bwamwanguyira ennyumba ne kugifuna endala twagifuna wano mu maaso yadda bagitanga Misauri awo maaso ga Maganjo Grain Millers ndabawo opposite awo ekyengulu oyambukako bwoti nodda ku mukono ogwa ddyo we twalinga awo kati awo ne tubeerawo okwo ne tuvaawo ate n'avaawo anti buli lwe yali level yali nnyanga n'anoonya walungi era nga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo okyuka naawe ng'omuntu n'afuna ennyumba ebbunga bunga that is Gaba Road yes eyo nga gyali eyo bulamu ne butambula kati n'awulira ng'ali n'emirembe mu bulamu bwe oluvannyuma lw'osisinkana mwana muwala yalinga ate yali ayogera mpola Robina era nga bw'olaba olwali Robina amufuna atya amufuna atya mugundi nenaka wagifunako naawe n'ogiwulira amale ne Robina akugambe nti nemuleetera emmotoka enkadde mwenamukimira omulabi ayinza oba teyagimanya baagimanya kubanga ne Robina bw'aba ayogera kyekimu ku bisinga omusesa mu bulamu bwe tafunangako kyamusesa mwali ku show yamumanya atya nti oyo omuwala twali tuli wano ku Nankani ku Nairo we twabeeranga yes we mwabeeranga akaseera kamwe bwe tujja ku makya we tubeera ne planninga bye tunaakola ate we walinga n'omwami yali akuba ebipande bye ali awo ku Nairo bamuyitanga Muzamini kakati nga tuli awo twali tuyita mwolwo oluyimba nga tugenda kulikodinga tuleerabirerya nendowooza twaliko bana luyimba kyolulala twali omulala gundi oyo oluyimba baluyita wuliriza munnaakugamba ndowooza wuliriza munnaakugamba version eyokusatu kuba ziri ebbiri ezasooka tezaafuluma kati tukubeera owuliriza munnaakugamba nga tugamba nga tuyimbiramu ebigambo Senga Rosette nakubulwa baye yali gwe twali twagala okukkaanya naye ku mbeera eyaliwo nga mawuliriza munnaakugamba guyo naye nga waali awo nga naye azze kuleeta ayagala mbu kujja kurecordinga omanya she's a composer songwriter and singer ate ng'ayimba bulungi nnyo kawala akato kazze okulikodinga oba yali mukulu yali muwala muto ka sweet 16 ng'ali yali awo mu teen age 18 awo 17 18 nagenda okulya nga omuwala ayimba bulungi ayimba bulungi omwana oyo omuwala oyo aba ayogedde ennyo amaze eyo muyita jje tulabe najja nga muwa omuntu mulamu yes namuyitira mu kolasi nembawaamu akaaganya nensooka nfulumamuko nenzira bamaze okukkaanya nze ebyo kati okujja nga mbibuuziza Robina bwe navaawo baayogera ki naye wangamba Robina tujja mukyaza ku mukutu ajja tubuulira bwewavaawo ka space awo biki bimukulu byamugamba bw'aba ayogera kikulu talimba kituufu akubuulire obulamu bwe nga bwe bwatambula na buli kimu bukyajje kati bwe mwawukana ku olwo tugira n'atubaakingirako ku luyimba lwe twali tugira ne tuluyimba fensa tulaawo waliwo n'omwami bamuyitanga Sekabba yali mu byuma n'Okero waliwo Okero mulala ne Mukasa bamuyita Mukasa Wire yali akuba keyboard yaffe tumala n'agenda n'agamba mperekereza ku olwo ne muwerekera
omwana naddayo kuba omuwala yali abeera wali ku siteera awo najja nankumbi wali nga akagunji akazimbe ke bayitanga bannamasaka nga waabeera naye muweeka n'agenda nze nga bo bakola appointment zaabwe nga baŋŋamba ku muno nanga naafuna entambula mugamba nti ate okimanyi njirina nga nvuga lubaluse olina ka 10 bakaita otya yali gundi yali limited waje ekyo bannange ye yavaako okukola Toyota 10 ye model yavaako okukola 10 naye nga yene yalinga ka pick up emabega nga berayo gundi ate kumi nga bw'ogiraba nga bw'olaba touring naye nga ya saloon singa si estate ati ne mu agenda okulaba n'otula mu nkata n'omunona naafa manyi yali yafudde dda naafa ogwokubiri ate nga gyali tebafa no parking n'omugamba omukulu akuyita nzigulawo olweggi nene akuyita naye nga munene kyakuyita n'osigala teriiyo golden boy de yayita nakifuna ekyo yali tannaba mu mwaka ogwo gwe gumu naye nga ali olaba okumukisa gundi gwalina kiringa saawa zino ani pazo okuyita nani pazo ya sagala okolemu bintu olaba okugeraageranya kafeero ku muntu gw'oyagala okumugeraageranya oba ovoola buvoozi kubanga kuwemula nga mugenze kwanjula ojja njagala nnyo abantu abatulaba bagera bafune ekifaananyi kale kibanga olwaleero wano wetuli ne muba nga mwetambulira bamme moto konvoyi ya president neeyimirira akubuuzeeko kubuuza kuli munnanga oli otya ojja ogenza mubayimbi temuli simulinaamu kati gonankaka kuba naye ate oba simulinaamu enkana kati ate naamugerageranya nte kuba tamwenkana nedda kati anti gwe obalaba bwotyo nze wenabeererawo nabo ne bwe twali naye sirina gwe ndaba yali yenkana levo kwe yali ndaba ku kya pulezidenti oba okikasuse wala nnyo anti gwe olaba otyo naye nze bwengerageranya kuba nze naliwo nendaba gye nali nkirabamu kati kifaanana nga bwolaba Argentina ng'oli abadde atambula bibye Messi n'asiba emmotoka n'agenda n'amubuuzaako waliwo ayinza okugamba mutomumanyiira oba kale obadde otambula mu kibuga nga Lisbon kojja tukomewoko kale nka miliyoni King Saha kati nga ugamba nti King Saha akuyita kale katumuteeke ku level eyo katumusse tumugyeyo tumuteeke ku level ya Saha nti Saha akuyita olaba ne Saha yabuuza ku muwala wa Salim Saleh teyagaana kituufu kati nayo kati eyo level nayo kale we yagwa kati n'oli bwe yali nga naawe ne bw'obeera gwe oli school girl we yali asoma yes nakkize ne mutwala ne ampise era muvuga ne muteeka we yali aŋŋambye muteeka atuukawo ng'alaba kafeero mwali awo nze I set the ball rolling omupiira n'omala ogumusetinga kiringa omupiira okuwa ate n'agusiba bulungi nnyo awo yagusiba bulungi nnyo n'agukuba mu neeti kati okuva olwo nga n'obaako kyonjogerako nga Robbi n'akutta maama okuvako lwo muli muti paka leero mu bizibu byonna nga tubeera ffenna byonna buli ekibaawo era ye akikkiriza mu mutima gwe nti ebizibu byonna ebyamutuukako yegwe wabireeta na buli kimu naye nemugamba naye yasinga nnyo okunjeregera ku mmotoka gye namukimanya emmotoka yalimu ebiraka wansi ng'olaba naye nga yeyange olwaleero waliwo n'abatalina bicycle kati ate nze bwemba nalina emmotoka mu biseera ebyo wadde yalimu ekituli oli musajja w'amaanyi kubadda oli musajja wa kati bwatusinkana twaddamu okusinkana nga buli lwaddamu lwetusinkana oba anzijukiza emmotoka akujukiza emmotoka enkadde ekikoze byeddoboozi nno notalizannyira bantu sijja ddizannya n'ekirungi
wanga tugenda munoonya ye njagala abyeyogerere bwe ndizanya nambuuza ati lwaki wazanya eddoboozi wazanya ebintu ebyo kati katumulinde yennyini ajja dyeyogerera kati buni n'abeera nga mu mutima gwe Kafeero yalinga ajja ssaawa 4-5 kutuuka mu kibuga naye yatandika okujja ssaawa era nganze 3 nga 3 zimusanga atuuse wetubeera tusinkana tuna breakfast yaffe bwe twaba bakuyita mu nnyimba zabangawo yali ayagala nnyo yalina ekintu kimu nga tayagala kulikodinga nnyimba nga apapa nga buli atwala obudde bwe nga buli lwaba alina olulima yakutuusiza okulikodinga tulukola ne tulutereka ne lubeera we luli ne tuzigatta luvannyuma ate yali olw'okuba tayagala kwera ng'atya nnyo okukola ensobi kati nga ennyimba ze bw'azikola buli kigambo ky'ayagala okussaamu nga okirikodinga n'akugamba nti akati kino tujja kikyusaawo naye twali tukoze kino nti kale ng'akirikodinga butagala kukola nsobi endala yonna. Kojja mu bigambo by'oyogedde ekifaananyi kyenfunye Bisirikirwa asinkana Kafeero ng'olwedde ali ku piiki ye waliwo emboozi gye twayogera off camera n'ondaga nti Bisirikirwa ayina kyamaanyi kye yagatta ku bulamu bwe bw'okulaakulana kwa Kafeero. Kino kijjira kitya mu mbeera mwe yali kuba yamusanga olwedde ali ku piiki kitegeeza ali akola ssente ng'era alinawo. Osobola okuba ku piiki nga naye tokola ssente. Okay, Bisirikirwa ashepinga ki obulamu bwa Kafeero? Kati mu Uganda mulimu omwana gwe bayita Tengetenge. Tengetenge talina wadde omutwalo. Naye olaba ebintu by'abadde akola gye mubadde mulabamu nga mulowooza musajja wattu nga abadde amanaging ebintu bye yali yamubba naye akayanira apo awo naye ng'omwana olabye bw'afaanana kati za accounts zonna talina yadde access kati naye gw'olaba bw'afaanana naye akugamba nti okugjako essimu ya iPhone gye yali ate nayo gye bagibbye kati awo wenkugambira Bisirikirwa Kafeero yali akola nga anti kati Bisirikirwa bwe yayingira mu bulamu bwa Kafeero teyaleetamu binombo ndeese miliyoni 2-3 yakola proposal nga ya bukadde 152 koja proposal etiye anti okola ng'olina omulimu gw'ogenda okukola yes olina n'omatiza ekampuni n'oginyonyola nti tunakola tuti tujja kusobola kampuni ejagenda mu maaso bweti ng'efunye kino mufunye kino na kino na kino mileage ejja kuba bweti kampuni nekkiriza nti kati mwagala sente meko tukolera ekyo kitwagala bukadde oba 3 bw'ate oba yatunda teepu obukadde 65 bwe mwali mutatundangako before ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi